Obulumi mu lubuto naddala y'abakyala abali mu myaka egizaala y'emu ku ndwadde ezisinga okweraliikiriza. Abamu ne batuuka n'okulowooza nti kigalanga awatali kusooka kwekebeza. Kyokka nakati obukakafu ku nsibuko y'obulwadde buno etawaanya bangi. Naddala wakati w'abasawo ab'ekizungu ko n'ab'ekiddugavu. Okuzuula amazima ku ndwadde eno tuwayizaamu ne Dr. Badru Matovu okuva ku ddwaliro ly'e n'abaako by'atangaaza. Ffe mu busawo tugiyita colic pain. Emuntu ekintu ekimuluma nga kimunyoola n'awulira nga kiri eno n'awulira nga kiri eno kwegamba nga tekiri wamu mu lubuto. Abaganda kye bayita ekigalanga. Dr. Matovu atubuulidde nti ekigalanga kisobola okuva ku kintu kyonna ekitabangula olubuto lwa wansi oba olwa waggulu. Kizibu kisobola okubeera mu nnabaana, kizibu kisobola okubeera mu nseke, ekizibu kiyinza okubeera ku magi g'omukyala n'afuna ekigalanga. Naye ekizibu kisobola okubeera ku byenda. Fakiti abasinga obungi ebizibu byabibeera mu byenda kuba ebyenda bitambula. Kale ekyenda bwe kibaako n'obuzibu bwonna oba obulwadde oyinza okulya esayidi eno nga gyekiri nekimala nekitambula nekidda esayidi eyo ndala n'oba nti obulumi obuwulira esayidi zombi ng'olya bulinga obutambula. Mbu kino kyangu kyakutuukawo singa ebitundu by'omubiri eby'omunda bifuna obuvune oba okulwala. Bisobola okulwala infections, bisobola okulwala kansa, bisobola okubeera nga biriko ekikyamu mu buzaaliranwa nga gwe bakuzaala olina ekikyamu ku kyenda. Tugenda okujja okukebera nga bakuzaala n'ekyenda kiwanvu nnyo okusinga ebyabanno. Akalulu ako ka pancreas kalwala, gallbladder ebeera mu kibumba erwala. Naye era kino kirekawo ekibuuzo ku nsibuko y'obuvune bumale butuuka ku bitundu by'omubiri eby'omunda. Bisobola okubeera nga bivudde ku injury. Abantu bangi abo babadde ku bodaboda n'agwa oba baali bamulongoosa ne mubaamu injury munda oba oli yamusamba. Kugamba injury eyo neba nti ekosezza ekimu ku bintu munda kati bwe kigira ne kittuka ku bitundu ki byonna by'oyina mundaawo. Obulwadde buno bumanyiddwa nnyo okuleetawo obulumi obw'amaanyi ng'ate bwe butambula mu lubuto lw'oyo abulina. Omusawo atubulidde kino ku kiva ko n'obubonero kwe kyeragira. Ebintu ebyo byonna by'olaba ebiri munda w'omuntu nga ku lw'okuba nerves ezo oba obusimu obwo obugabanya obusimu bwe butuyamba okuwulira pain. Obusimu obwo obugabanya buva ku kikondo kimu. Waya ezibigabanya amasannyalaze ze zimu ziva ku kikondo ky'ekimu kye tuyita referred pain. Kati ate mu byenda mwate kiyitirira kubanga ebintu ebyo biri munda tubiyita visceral organs. Abakyala abasinga bawanuuza nti kigalanga kibaviirako okulemererwa okuzaala. Omusawo atubulidde amazima ku kyo. Most bigalanga oba abantu ebigalanga ebagamba balina biri eno mu pelvis mu lubuto lwa wansi mu bitundu byabwe ebyo nabaana magi tubes mu luzungu tukita sabuto. Kati kuba ebitundu bye bisinga okulwala ate bye biviirako omuntu ofuna olubuto. Amajigo bwe galwala tojja funa lubuto, amagi tegenda bwe gawulira. Enseke bwe zirwala fertilization ebeera mu nseke era bwe zirwala nga zizibikira. Mbwe kigalanga ekikika kino kiwona singa omukyala amala n'azaala. Kyokka ekiva ku bitundu ebirala atubulidde nti akirina agwana kusooka kujjanjabwa bw'aba waakuwona. Naye oli bwe kiba nti ekigalanga kye tekiri related na nabaana, tekiri related na system ezaala nga kiva ku bintu biraka tugeze ekyenda ne bwazaala kisigalawo. Newankubadde ekigalanga kimanyiddwa nnyo mu bakyala, omusawo agamba nti kisobola okukwata buli muntu kabe musajja oba mwana muto oba muntu mukulu oba mukyala oba mwami asobola okugamba nti ekigalanga kikola ki kimuluma. Okwewala ekirwadde kino omusawo awabudde nti buli muntu alina okujjumbira okwekebezangako buli kaseera okumanya obulamu bwe we buyimiridde. First of all okwandagoyinga check-up. Abantu tebakola medical check-up. Babeerawo mpaka oba lwanogoka n'afa oba n'alwala ekintu eky'amaanyi oba n'alaba nga tafuna lubuto. Abantu tebamanyi nti buli mwaka waliwo ebintu ebiri specific omwami bye yandikeredde mu age group ey'enjawulo. Amawulire amalungi eri abatawanyizibwa ekirwadde kino kwe kuba nti kiwona. Just kufuna musawo omutuufu anaapinpointinga anakulagira ddala mbwa wano we wava obuzibu bwo wano kubanga always wabeerawo awava obuzibu. Kati bw'olwawo okukijjanjaba kitegeeza ogenda kulwawo okumanya ki ekikireese. Ate obulwadde bwonna bwe bantu obulwadde bukuleetedde sayini eya pain n'otabufaako muli bufuna complications. Okunoonyereza kulaga nti abantu bangi babonaabona n'endwadde ezijjanjabika. Kyokka nga kino kiba kya buganiriza bwabwe abamu ne baddukira mu bujjanjabi obw'ekinnansi okakkananga endwadde zisajjuse. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.